olw'ensonga zino waliwo abakulembeze abamu abavumaganyiza gavumenti eno. Odeba wa kibiina kya NRM, Odeba amanyi emitendera nti ku ttaka lya kanso nga lino oyita mu mitendera ki. Njeru municipality ye custodian w'ettaka lino mwagendayo ne batuuza kanso ne bayisa resolution ekkiriza. Yonga Central Division bayisa resolution ekkiriza ne bwe biba bimuli n'okuzimba ssengengo oyo olina kuyita kutuuza kanso ne musaba ne mutegeeragana. Eno embeera y'abantu abamu kwekkusa zino z'eddiiru kati babadde bakutudde eddiiru n'eddiiru eno erinnyiddwamu eggerefo y'abatuuze. Twetaaga ebintu biyite mu mitendera. Gavumenti nga yo egenda kifunamu njogera ku Njeru municipality erina omusolo gwegenda okufuna mu gundi eno. So n'olw'ensonga eyo nsaba bakansala nga bwe bazze naffe abatuuze tumaze okugenda ewa RDC era eno eyimiriziddwa mbagirawo. Ngenda okuwulira baŋŋamba waliwo ebizimbibwa ku kanso yammwe nembuuza biki mu minakisi zaffe tebiriimu. Tewali yadde n'ekimu kye twali tukozeeku wano okuzimba obuzimbi wali eri Ssengengo okufensinga wali twamalayisa minati kuno okuba kuyisa mu ofisi z'abantu Lugaayu. Emmotoka yo tugigaanyo yingira ya mixer tugigaanyo yingira. Twagala tubuuze Odeba chairperson waffe nti wano yagafuula makage nti agaba bugabi poloti nga tabuuziza ku kanso. Tetulina minati n'emu nti tulina gwe tuwaki omulongoti ozimba wano. Ne tusanze wano abantu bali kuzimba batugamba mu chairperson amanyi. Chairperson ye kanso nga municipal council tetumanyi kigenda mu maaso n'enfunye okutegeezebwa. Chairman Odeba yatuula n'abantu yayita abantu wano bantu simanyi 15 ne batuula ne baako ne kibakkaanyaako n'abantu 15 sina bakulembeze. Batugamba mbu bayogera ne chairperson tumubuuza wano waabwe Kacumbala agaba bugabi bugundi poloti za kanso. Kati ekiddako ekiddako tetugenda kubakkiriza wadde kuyingira. Tumaze okujjako nga tumaze okusinkana kanso n'etuula n'eyisa minati ekkiriza abantu bano bakubagoba. Wankukunala bubbi bonna bakibuno n'ekyamaani waffe obeera kuno 24 hours tukusasula office tugikusasula obeereko olabe buli ekigenda mu maaso montalinge buli ekigenda mu maaso ku kanso wano. Bazimba batyo omulongoti ne batandika n'okuyuwa enkokoto nga tulinaako kyomanyiko wadde nga tatutegezezaako nga ffe bakansala abalina obuyinza okuyisa ekintu kino mu kanso kyoke kitambule. Anti kyekyo kyenkugamba nti emyezi 3 gye tumaze nga kanso ti bakyagala ebeere nga myezi 3 after tulyoke tujje wano. Twaligenza okujja wano ndowooza ogwo nga 26 nga sirabu ekoze eki ewedde oba okyasobola ogijjawo bali bajja kiro nga basiba busibi byuma. Kyetwagala gavumenti etuyambe mutugamba mbu tuli opposition tukola ki twagala kuteeka mu nkola project eno ya gavumenti oba project ya company ezeddwa nga n'abantu abatebamanyi tubadde twagala kukola mujja ku ensonga muzitole wa town clerk